teri kintu kirese buzibu nga Obubadi akabadi wakatakutwala kayinza okuteeka emagombe Victor Kamenyo yakoze oluyimba kati Kamenyo ali mu Obubadi era saagala kumwogerako mu platform kuba kino kyayagala ne social media yeganye okuba girlfriend teyakuba bakola akabadi afunye oluyimba ndo banomba amukulayinga amusole simanyi bita Victor Kamenyo let me tell you something gendo oyimbe va mu kabadi nabadde ne music jawa malo gendo oyimbe okole music omupya abadde no mupya taina ata aliwa yitwale twakalaga yawula music noku mukwano osobola odutula okano oluwuliza bweyava kugula vite ogenze mu Obubadi kata ogenda genda nga bafana agenda nakola akabadi kayiga salifu ngena asibayo ekyetaano nino asibayo ekyebiri enkya plasita ebeere nolunaebeera wano uliebeera nafiira mu kabadi ke n'oluyimba ne lufa maybe nga lwandi badde nalulungi simanye ensolo kakati gwe naawe Kamenyo yimba va malala va mu Obubadi sigenda kuddamu kwogera kompeeza message nekiyimba kyekyo kisole nenkuweereza message ne gava mu Obubadi genda oyimbe soka lumakafudde kabadi weteeka kugula vite nakulemerera kati yimba abantu bagala kuwulira nnyimba tebagala Obubadi so batandikire kano kasole maybe ogenda kufiira mu Obubadi ojja kufa oyabika omutima kaka yimba okawulidde oteka concert ajina nga mwenda independence otimba concert nga toyina luyimba Fire Gardens mkono ene wensa ine naku muyimbe oba mukole emirimu emirala neno za kasole okawulidde mukalunje zesuuza nonsense nawe nedda sebo suuli nonsense ekyokubiri abavubuka oba okuyimba kuganye si lutalo naye mwabikula bibikule mugende mukole emirimu emirala mugende mutunde eminanansi aina talent eriwa aina muyimbi bwaba yakusasudde yatente nga asunansu yatente nga agisuna nemuli kigamba papa tali kusonyiwa nti Kamenyo ogenda ofuna emirimu wesimbawo ne bigaana ne bakuwasa nolyoke funa emirimu omanyi lwaki abayimbi abamanamawulire social media aganya okikola akabadi kalabikira ddala nti kabadi kyobuga tebakibuukidde kyobuga tebakyogerako nze nkyogeddeko kuba oli mukwano gwange naye so mbeera yakuwabula okusinza ku kyolaba bava mu Obubadi ogende oyimbe ova mu kuyimba okuyimba kwa kuganyi genda ofune business oli muvuka muto osobola okugenda n'omukanika osobola okuyingira obusuubuzi osobola okukola ebintu ebirala oli muvuka anyumira engoye ekola boutiques obulamu butambula oleme kwesiba wesibidde mu buddu bwe ndowooza kyevula akapapula amukagamba nti success and failure based on reason and reality va mu amazima ge galiwa okufumitiriza kwekuliwa bwabwe tukirekedde tuyingize mu mukwano gwo Katharine Kusasira yakomyewo mu mawulire mu mbeera yemu nako mumulaba nga baggulawo ekizimbe kya Balamu Bunyoro ne Radio 7 eyo yakuba abantu Obubadi side eyo president yaliyo ate okumaliriza amabanja gafuusa amabanja abantu abali bagenze Bunyoro kusinkana president oba nkiyita okwetega president naye kyabali bagenze kugulawo endowooza yegamba no problem si kwetega naye kyannaku nti president teyasobola kumitinga muntu n'omu kuba ali azze nga alina issue ezimulese era olwazimala natambana kwali kugulawo kyenjogera kyekituufu obuzibu tulina tamanyi nti bebe kuli yali okusasira namulabako lw'onootegeera nti kyenjogera ategedde jjajja kutegeera kyenjogera so president yasobola kusinkana muntu n'omu era batamulaba tebaamulaba ne bakomawo e Kampala so nze mu byonna njagala okugamba ekigambo tunulya kusasira kyaliko otudde ekyamabanja ebintu bingi ebisoomooza obulamu bwaffe wetuyitamu naye mu bintu byonna tulina ekigambo kyata okufumintiriza ensi nyingi abantu bangi bali mu mabanja n'abagagga bali mu mabanja tebagenda mu mawulire tebagenda ku TV ebizimbe ebiwala abantu basitula ebizimbe nga bali mu mabanja osanga ebizimbe nga banka ebiwandiseko nga bitwala naye nga binene nnyo nnyo bikubisaamu n'ebyonga mutwala naye tebali mu mawulire ekyokubiri njagala okugamba omanyi kino ekintu kinafuya ekikola ky'okwenafuya kyabaddewa omuntu okuvayo buli okuba omuntu mawulire like ng'oyo wabeerawo okunafuwa so nga kirabisaamu nga toyina gy'osobola okukaabira omukozi wa gavumenti oba omukozi wa president kata ffe obuzibu tulina amannya ne titles kyekitwawula ku bantu abalala kati erinnya lyosobola ekirala bulandi yo naawe yennyini ogisuula oginafuya abantu abamu kyebatamanyi as yo bulandi oginafuya emyaka egiweze era okyayimba abantu bakwagala mu kuyimba ate kati olina obuvunaanyizibwa bwe weetise kati bw'ovaayo bw'otyo omuntu abadde akwesiga ng'ajja kujja anogeza tinge nawe diiru oba bizinesi eri mu buwumbi agamba ono akaaba gwendala mawulire nga bamubanja ono gwendala nga batwala ennyumba
abaana fuwa okujja gy'oli abaina wakuteeka nagamba ono ngenda kwogera naye ekiringa namula ne mawulire nga naye akaaba abantu bangi abasinga okujja gye tuli balina ebizibu kyandibadde mu secrets kubanga alina abantu bangi abamwagala nga ye ate muwabuzi wa president nti asobola n'okulya looni n'ajjayo ate eyo looni okujjayo ebbanja ali ebbanja yes abantu bangi batambulira bwe bati okusinga okuswala kibi okuswala kigwo nate ludda full figure omuntu ayinza okugamba nti atayogedde asinga kati weyayogedde mwazimuwadde tumwagalira kumulabisa kwongera kumulabisa bazimuwadde kaba mpola embeera moyo togikobala kuba n'abala balina embeera mwe bayita esinga neyiyo siwaliwo abantu botabulira bintu byo nti onogamba ensi yonna nekusanyukira kuba nekabirako bwononkabirako nembaki ne bwokaba ennyongo mufu yafudde tagetazuukira kakati sebo kyenkugamba kyekyo ate ge mazima gotagala kuwulira tiwaliwo ebintu ebimu nga byesigaliza abantu balina ebizibu maani mwemulaba abantu makuba abantu balina ebizibu omuntu akeera kumaca nabika ginosale nga tamuyinako oluganda sidalinako akakwate tamuyinako ki omusajja nava nalabikako naga nti eyo photoshop ya bbiri simanye emeka n'omubuuza mu myaka egyo gyoyogera waliwo smartphone noolina kakasa abeeyo bo bafeeka abo olina kakasa yafa awo nagana okuwawo obudde bwange okitegedde anti njagala nkugereze ebyo bonna kufumitiza byakugeza naawe ojja kufa olaba queen yafudde olaba bakabona bapapa betusinga okusinza betusinga okulowooza nti bebatuukirivu bafa ate gwe okufa teeka oba oli yafa wamuwona kati lwaki tufiirako nokakasa ensi anyway saagala kwogera ba idiots abo naye omuntu akwetera omukoonako programu eno ekutusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansawo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Mbanirizaako mwenna abatulaba akaseera kano kennyini nga ndi ne full figure mwanyina omulungi we tujjira ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga Uganda naye nga tusinzira mu kufumiitiriza nga tusoma obutabo obubiri okuli Reason as the World Masterpiece, Next Success and Failure Based on Reason and Reality. Yes. So we butabo biri bwe tutambulirako okulaba nti ensonga tuzijjayo. Tusinziira ku Sula Motors. Yes. Ne tubuutikira ensi yonna era nga wano ku Sula Motors bagula emmotoka era batunda n'emmotoka. So oli eyonga emmotoka owulira nga tokyagisobola bulungi nga weetaagamu akasente jangu ku Sula Motors. Oli eyo ng'owulira oyagala kugula mmotoka ey'ekirooto kyo jangu ku Sula Motors. Ndaba ebika by'emmotoka eby'enjawulo okuviira ddala ku mmotoka ezitanywa mafuta paka ku ezo mwe bakabejja. Ndabye ku Benz awo empya awo enzirugavu eyo. Waliwo Benz, waliwo Jaguar. Ndabye ku Jaguar enzirugavu. Waliwo emmotoka nnyingi ddala mmotoka nnyingi nnyo. Tulinawo Prado, tulinawo Land Cruisers. So mmotoka nnyingi. Emmotoka nnyingi nga tulinawo nezino ezabatandikirwako zonna oba ezitanywa. Ekyenjawulo ekiri ku Sula Moto tugula emmotoka ate tutunda empya n'enkadde. Sula Moto zegula emmotoka empya n'enkadde. Ekyenjawulo ekigiriko. So basangibwa wano Kibuye ku Salama Road, mu junction ya Salama Road. Ebuze wali Africa Oil. African Oil to the opposite. Oba sobola kwita ku 0701 879187. Tusome mpola. 0701 87 91 87. Direct obeera ku Sula Motors. Okay, so y'omugagga Sula munonyeko wefunire emmotoka
Kukibanja mpola. Obudde bwankuba sula moto sowana ku emmotoka ku kuloni. N'ogamba business yange kanjiteke mu motoka ntambulenga ngambikulawo bwento bantunda masato bantunda by'abaana babitabo. Esa ennaku z'abaana affe bagenda kola bibuuzo tebagenda ku masomero lwankuba. Jangu ofune motoka wano ya looni mpola ng'ovuga omwana omutwala ku ssomero kusula motozi. Omwana alemesubwa bibuuzo weekwasa. Abaana babatuusanga ng'emibiri gibaluma babatuddeko bannaabwe. Jangu ofune akamotoka ovugirengamu abaana b'abaneiba basatu bana mugatta amafuta. Sula motozi ekyenjawulo ekigiriko wano weete pangisa we atagenda kusengukawo. Yensonga kikuwa emmotoka ku kibanja mpola. Jangu olabe Kamoga, olabe Senior Pilot Kaye, olabe Mayanja, olabe Muzeyi Kabugu, osobola kuyita mu Bukenya Media Direct, osobola kuyita kunze, osobola kuyita ku Nakku Masagazi. Waliwo mumpi, waliwo Yanga Bioni ya Kamoga yave Dubai. Bono osobola bayitako. Timu nene nnyo naye nga nawo oyita Bukenya Media bakutusa nawo oyita ku Nabuzi akutusa Omugaga Sura Motors. Oba n'ojja n'olaba kajagala. Bugwe tugende tusumulule. Bugwe Rio Estate tugula ettaka. Tutunda ettaka ku kibanja mpola. Buli ayagala poloti, oyagala kuzimbira nyumba, oyagala ttaka ddene nga liri mu line ntuufu, liri mu bwenkanya, genda mu Bugwe Rio Estate. Bugwe Rio Estate osobola okuyita ku simu yaabwe oba osobola okujja n'olaba nze kennyini full figure n'oŋŋaba bannange njagala ettaka etaliiko nkayana, njagala ettaka mpangalire bweru mu kifo ekirungi kubanga nze kinkakatako okufollowinga ettaka eryo nganze ekinnangisa Bugwe Rio Estate oba ekinnangisa kampani zemmanyi nze nganze omuntu kikakatako okufollowinga okulaba nti kituufu ettaka lyofuna liri mu makubo matuufu teririiko nkayana era ogenda sigala nga olyoke n'oba oli bweru wa ggwanga n'oba oli luddawa so genda mu Bugwe Rio Estate weefunire ettaka tulina Nakawuka tulina ku Busunju tulina Mukono tulina ku Masaka Road tulina Gayaza Road osobola okuyita ku 0705 03 52 67 tujide mugumu 0705 03 52 67 ngoli n'aba Bugwe ku Bugwe Rio Estate kuletaka eddungi taliko nkane kyakyenjagala ogamba gwe Munnayuganda yes nze nanga abantu b'ennesi kachovola banjogera Ampam Villas genda mu Ampam Villas ogule ennyumba y'ekyoto kyo smart houses genda mu Ampam Villas oba jangu osokola mbule olabe kiki enkugamba ffe tukuze muganda wange nga tukulidde mu Buganda muno gye bubona gye budde omuntu yavumanga muntu mukulu owulira era nze ntunulira kino kivubuka kisa kya sitaani simanyi kisa kya lubaale kisa kya mizimu ekyo kisa kya sitaani nga kivuma jjajja Nalweyiso nenkitunulira nga kirina ebikolimo ebitakiriva ku mutima gutomana n'okunama kwe kwavaawa bikolimo buli mwava alina we yakolera ensobi omuntu omulama asaba n'emmere okuyita ku matano gy'aga amataka aganda bansasaana agalinga enkulukuku abantu bagumu n'ojjayo akabina akalinga ekiswa n'okwoleka eri ensi wafuuka ekikolimo ku baana bo tekiri bavaako oli kikolimo eri famire yo oli kikolimo eri gye wawasa wafuuka ekikolimo eri ensi n'ekyenna kyonna ensi ne weekyuka muwala wo ne waali bafumbira baliga nti ono w'omukunami eyayambala empale eyasebusa ono yayina ndawa ya nabansasaana andawa ey'ebinaanansi ono w'olubuto olulinga kabuuyi oluyika nga ensozi za Lwenzori ffe twakula nga abantu abakulu batono abakunyiziza ffe twakula nga bw'osanga omukadde ng'asindika eggaali gisindika gituuse n'omusanga n'ekirima ky'amazzi n'otakyetika kituusa ng'emigo gye bakkuba bw'osanga omukadde ng'akuba ebijanjalo kwata okube oluusi nga batuwala mu kibakuba ettwala ewaka nga ne w'olwali ne bagamba badde nkuyako omukadde loda bijanjalo nga bagamba weebale kulikayo nga tebakukuba naye n'omala oyita ku mukadde ng'alina ekidomola oba eggaali n'akuloopa emigo gye bakukuba kati twakulaba abantu tubawa ekitiibwa Bannalweyiso emyaka gye balimu tegivumwa ofunamu ak'obuntu n'ogamba mu mukyalo ono wadde annyiizizza maybe ng'akunyiizizza ogamba naye gwe olisaba olikoma ddi osobera mukazi w'emmotoka naye weesabira n'abaana obasabira simanyi nabajjajja bajjajjaabo musajja gwe mwe muswazizza Obuganda mubazeewo oli mwana mwende we 40 weesibye mu Buganda nga toli mujja na nnyina kuba mwogera Oluganda nze simanyi Abaganda basembeza abantu bafuuka basembeza ebijjolooto kakati kyekimu ne mutabani wa Nadduli okuyidde osomedde ku sente za Museveni kitaawe abadde minisita kitaawe yakeera ku Macangala Haji Mulamba n'agaba embizzi wali osuubira ki abaana basomedde ku sente za Museveni listen to me omwana waaba alina endowooza buli muntu alina endowooza let me tell you my brother omusajja akeera ku makya yenna ayogera endowooza yenga nammwe mu endowooza nanti mpuliriza nze ndaye abantu abavuma sebanga mwana wa Nadduli nvuma yamanye ebitooletole
mbu Museveni bitole simanya biziringu sale simanyi kankubuuze aje avula nagamba nti mukulu munnange omwana we yandikunyiza wandibadde okola ki bulijjo omwana avuma ebitole ebiziringu nga tamulaba ngolo Museveni si mukulu munne si mulwanyi munne we twaziwana mu Nansiko omwana we afuuka problemu eri abantu abalala muyite yatanabeera virus ku bulamu bw'abantu olulimi lutonzi ekigambo kikola embeera nakugamba omwana muyite omugambe mwana wange osusse toyingira nnyo sigala mu layini ye eri eya politics abasajja bakola eki bannansi bakulu bannange yamuyitako nakimugambako nagamba okutegera sitteeka nti buli muntu atega te si kwabuwaze okutegera sitteeka nakugamba nti omusirusiru kibi nnyo botamanya nti oli musirusiru kyova nkugereza omusajja olaga nti sale musale yafa dead body nti ate eyo photoshop tekukabaddeko international simanyi news engeri gyokolera embaga y'abantu mu maka gaabwe international news nenkugamba nti sale musale bwe yafa mwana wa nnyoko omwinako oluganda nenkubuuza nti emaka gyoyogera mu iphone zaali zifulumye sale musale ayina abaana si musajja mugumba ayina ba Alex basajja bakulu ba Alexander baani ayina mukyala we Jovia wali emunyonyo gwo mulumwe nnyo nokkaaba okusinga ba Museveni baganda be kakati gwakyo mubika kati nagambe okutegera siteeka teri kyesa buzibu nga butamanya nti oli musiru omusirusiru bwatamanya nti musirusiru abafuuse bwabulabe yennyini eri omuntu kati tulina abasirusiru bangi era bafollowing abasirusiru okay yes kale olwembera y'obudde nga ebufaananye ndoza katugenze ne ku mataala ensonga zirina okuyitawo njagala tumalirize nga tusoma reason tuli mu katabo ka reason as the world masterpiece njagala bafunemu layini emu bbiri zivunule full figure oyongereko eddoboozi yo tuluyita olunaku waliwo omwami Haj Amis Kigundu yatuuka n'awandiika n'agamba nti Uganda has the capacity to shoot from poverty to prosperity within 5 to 8 years given an agro-processing structure. Nga mukina ategeeza nti eggwanga lyaffe lino lirina obusobozi okuva mu bwavu ne tutuuka mu nsi ebanga ensuubizi kugamba obulamu ne bukyuka mu bbanga ery'emyaka 5 ku 8 abo kiraba singa tuba tugenze ku structure kwegamba erimu olusi ebyobulimi agro-processing ndoza kyekirina njagala okutegeeza ebigambo bino Uganda tebeerangako nsinjavu obadde okimanyi nti Uganda eyimirizaawo ensi n'ensi ze mulaba ng'engagga n'abagagga be muyita baga kan babesingira ku Uganda ne bagaga kwagalana yes exactly baga aga kan osanga kankubula ekigambo kimu obadde okimanyi nti tulina okusomeza kw'amaanyi osobola okusanga wano mu mukutu nga gumu nga gukedde ku makya kati okugeza nga Shoprite yavaawo n'esibula ebbanga lyakukumba ssente walabako we yazimba kyova olaba companies ezimu n'abo abantu abayita ba investors ne banks ezimu nabeki osanga ku kizimbe nga bapangisa bupangisa naye nga balina capacity ezimba ne babeera mu kifo nga bazimba lwaki bapangisa bupangisa tife batutwalanga baddu bajja tukukumbamu bukukumbi era buli mwaka covid yayambula abantu abo buli mwaka batwala omusimbi gwabwe bweru w'eggwanga nga ffe tuyimirizaawo ziri ensi ze muyita zaani nga Uganda eziyimirizaawo so kugamba gwe kyogamba nti ffe bennyini tuli mu nsi engagga era tuli bagagga wano yayongere n'agamba nti Uganda as a country naturally holds all it needs to develop yes buli kyetwetaaga okukulaakulana leka nkubulire Uganda ensi Uganda ogiraba ekisooka ddala Uganda erina abavubuka abali erethe abalina n'amaanyi Uganda ine ettaka egimu tine woolonda ebijanjalo n'ogamba walaiko bino bye bayita mawogo kyemeza ebimererezi tobeera nkomukyalo ffe twalyanga ebimererezi olaba tulya kaama tulidde mu kibira nga tomulabirira kaama omumanyi ate kimemezi kiganya ate kaama kakaawa buno busiwe bumba tusimanyi oli kati buno bwajjira ku ki buno simanyi mwagira ku nte oli muki bwajjira ku kiri eri batuba tulima mu kyalo osobola okulima emiti gy'amagojo gyotemye n'osuula ebusuula nebyemeza byokka olaba ebijanjalo ofuna ebijanjalo ebiramu nolondamu n'ogamba bino bifu n'obiweeyo mu lusuku gye tuyiwa ebijanjalo ogenda oyiwa ebijanjalo ebifu tulonzemu ebiramu oba wookubidde osanga ebijanjalo nga byemezezza oba kasooli asobola okuyika bwisamu eya nga tokozeewo bwoki n'amera ate n'aweeka ginne okitegeera oba ameze ku kasasira awo naye n'amweka eminwe era olaba ne mu kampani osanga awantu awemeze kasooli n'aweeka eminwe nezako n'osanga ebifene ensi oyo oba vakedo kati Uganda nsinga gannyo nti newoolimu buli mikama omanyi red kamulali oyo
Rodi kama alikata waliwo ebintu ebiri katale nga akantu kamukagabene matoke butokago nsito nonye zina matoka gawomba nga aga Uganda chovala ne South Africa matoke baganona wano ne Nigeria matoke baganona wano na zile nsito nazetaga ebintu byaffe wano kati Uganda nti ettaka lyaffe nebe tulina first of all kyache njagala nga tonna yongerako nti Uganda ina weather eryoke kizibu nnyo kusanga ensi ina weather nga Uganda waliwo ebuuzizaako nti lwaki Uganda the part of Africa era yakyogera yali kula Africa abazungu baliraba lwaki walewe buzako nti Sudan wano ku muntu gwaffe just omusana gwa January to December non stop wala kirowozako Katonda yalaba ki okwata Uganda okwata omusana n'enkuba abikomye waliwa amebeteka Sudan ku border wala kirowozako Uganda tuina emigga gite rivers they are rivers ngo wasoma giri emeka tuina rivers na ensi nambo sobola kusanga ensi nambo ngani obani ngaino mugwa ogu nga gonna gwe gutwala gwe guyakasase gwe guzachi nga muliwe nyanja bikawa byarwe dibibera no bwe bityo naye Uganda so anogenda bugenzi wane kitagati no sanga maji ngosula wa maji ne gajja ngomunyo so na sunyima gamunyo nolirawo kitegeera kati Uganda ine byobugagga bingi nnyo ntisinga yo biri na mu nsindala just kwazula bwezo zinga banna Uganda ntugamba ebintu yaffe no tubikoze mu tutya tubifunye muta Uganda tulina amayinja awo wenyini wobadde olaba amayinja ne green awo wenyini wobadde yogera kansoke nsomeka no yongerezeko nga tufundikirira ddala so it is our obligation as Ugandans to put in an effort based on reason to push our country forward. We can afford to sit and wait for foreigners to come and develop our motherland Uganda. So wanatutegeeza nti kikakata kuffe ng'abana Uganda okwegattira ewamu nga tufumiitiriza ne tusindika eggwanga lyaffe mu maaso. Exactly. Buvunaanyizibwa bwaffe era kitukakatako. Okusinga okutuula ne tulinda abazungu bajje batukwate. Abazungu tebagenda tukwateko batubbamu bubbi. Batujjamu bujja batutikulamu butukusa. Waliwo omuntu ng'akuteka nga toolbox ng'akujjamu bujja. Ng'akujjamu bujja nakyo tulina abavubuka abalina amaanyi. Abavubuka baffe abalina amaanyi. Nabo bola ku boda boda. Omwana singa kera kumacha na manti boda boda najugula milioni 3. Bwenjitu natunda takala mama wange. Singa 3 nataka no nendilima kemia emirundi 2. Omanyi ndeta kabala bali pangisa ne balilimira ko bulimizi. No ganti singa 3 nataka ino singa bwenkungula kasolo no nenzama bijanjalo nkungula chenkana ki. Just kufumintiriza. No sanga omwana nga atunze taka aguze boda yingide kampani aji kubenchungwa. Omwana atunze taka nagule motoka nayingire kampani ayagala yera bisembu yeraga netomera. Ekintu ekyo kwejera kyogendo sanga nchanga kitomedde kubanga tekiriko garanti emotoka ojuka tencha negwawo etaka teligwawo jagendo funa ekisooka tagenda kera lunaku agambe nti bannange septic yajudde nti no ajali tekimotoka ate kimujjako sente ng'olwedde yagizimba so bayidagisa tegenda kera ku macha nti ejjudde so nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ngejja nekulya lwansonga nti ebeera etuuka nejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu sente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha. N'obo yagala simbawo muddo ogwo. Kubanga kati singa owa kamera afa akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyine namba za masimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 07892242
30 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli. So full figure tufundike nga utegeeza abantu ku Bugwe Rio Estate, utegeeza abantu ku Sula Motors, H&M, tuyina baani awo abalala. Bonna njagala kati. Njagala kugamba nti genda mu Bugwe Rio Estate ogule ettaka etaliiko nkayana. Bugwe Rio Estate osobola okuyita ku 0705035267. Njidda mu Bugwe Rio Estate. Bugwe gwe ettaka etaliiko nkayana, gwe ettaka eryeyagaza ery'emirembe. Nga ffe bamu ku bajulizi abagenda okubeera nga tukufollowingira ettaka lyo nga tukuterako ne investments endala ezigenda mu maaso osobola okugettaka ng'oli bweru wa ggwanga ne tuba nga tululambula ne tuba nga tukuterako abantu nti abantu bakolerako kino bano bali kuuma bano balimirako ne balimirako ebimuli bakolako parking ne nga bakuwa ka ssente yita ku 0705035267 Bugwe Rio Estate Direct obeera omufunye ettaka likola ssente ku ssente. Ekyanjagala okutegeeza gwe muganda banganda bagenda mu Sula Motors. Sula Motors esangibwa kiwe ku Salama Road ogule emmotoka. Obudde bwe tuli mu bwanku, obudde bwe tuli mu bwambeera gule emmotoka ku kibanja mpola. Obale jangu ku Sula Motors otundewo emmotoka. Sula Motors oyinza okuyita ku 0701879187. Njiddamu Sula Motors yita ku 0701879187. Direct obeera ku Sula Motors. Lete emmotoka ogitune ku Sula Motors oba jangu ku Sula Motors ogulewo emmotoka.